amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo amiina twebaza Mukama atuwadde omukisa guno okubeera nga tuzzeemu okubeera nga tutambulira wamu mu programu yaffe Lesson weekend ku 3ABN amazima agatajunguluddwa. Tugamba mu Lesson weekend nti tuyigira ku bigere bya Kristo. Lunyiriri ku lunyiriri, kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa, kale gwe gaba nsobola okufuna amakulu nga bwe gali okusinziira ku lesson zaffe ze tuba tufuna buli kwota. Myezi giba 3. Kati kwota eno nayo tumaze okugijjako akawuuwo nga tunulira emiramu egy'enjawulo mu kitabo kino ekya Yokaana Enjiri. John the Gospel, waliwo John the Letters, zirizo ziri 3 baluwa ze. Aye n'ekitabo kyakubikula tugamba John the Revelator, oba Yokaana omubikuzi, n'ekuno tutunulira Yokaana omubulizi w'enjiri, ba John the Gospel writer yawandiika enjiri eno okuyita mu biwandiiko. So tukwaniriza mu programu eno tukkiriza nti omwezi guno ogw'ekkumi n'ogumu n'ogw'ekkumi nga tugalawo omwaka gigenda kubeera gya kudda bujja, kubanga bwe tuba nga tuyiga njiri kati lwaki tubuulira njiri. Ewunya nnyo abantu tutera okulemererwa otegeera ekintu ekyo, okudda obujja kwonna kweyolekera mu kubuulira njiri. So ekitabo kino kye tugenda okusoma n'ekitabo kye twakamala okusoma ekya Makko, omugugu oguli mu bawandiisi baabyo gwagamba nti mugende mu nsi yonna mubunyise enjiri mu nsi yonna nti Yesu Kristo ye Masiya, ye Mulokozi, ye Mununuzi waffe. So Yonasaani Matovu mundagomba nga nkwaniza mu programu eno, ekyo njagadde okifumiitirizeeko. Ndi wano ne baganda bange, wakati wano omuganda nga anekaanekanye ennyo gwe mulengera avudde nno ku kitebe kiri kyennyini ekyebusega era yasumba ne district leader w'e Busega. Nsumba Feziwa omusajja akusumba gwe tuli naye wano muganda nge Segai Ivan. Segai Ivan okuva ali e Busega ku kitebe wenyini ku kanisa. Sebo webale nnyo okujja, twesiimye nnyo okubanga tuli wamu naawe muganda nge mu programu eno Lesson weekend. So nga ate ku ludda luli nina muganda nge omulungi nakomakomanya luli okusooka nga ali eri najja nankumbi ate mu theology ali eri Bugema. But this time Mukama muwadde omukisa ali mu kuweereza ekkanisa okusinziira mu kifo kye bayita Biralubanyi era ne Busega district ewali ekkanisa gye bayita Lutikko. Bwe kiriwa yes, Senfuma Andrew Amos sajja gwe mumanyi obulungi ng'alina n'ebigabo byatuyigirizaawo ku YouTube era ababigoberera bannaye tweyanza nnyo tweyanzeege. Kabasooke bakubuuzeeko ate oluvannyuma tugende naffe tutandika okunyumya ku kitabo kino ekiwoomu ekya Yokaana Enjiri. Sooke mubuuze ku mulabi waffe Basebo. Basebo ne bannyabo abatulaba era abatwegesa amaaso, kawungezi ka leero ku Ssabbiiti ya Mukama Katonda. Tuli basanyufu nnyo kubanga mugobera programu za 3ABN. Naye omulundi guno nga tumalako omwaka Mukama Katonda alina obubaka bw'atuleetedde okuyita mu kitabo kino ekyogera ku njiri oba emiramwa egiri mu njiri ya Yokaana. Gye sandyagadde muganda nge neemwanyiza ng'ogobera terefayina eno program Lesson weekend obulewo. Tukwegayira nga tukusaba nti beerangako buli Ssabbiiti akawungeezi osobole okulaba emiramwa egy'omuwandiisi yawandiika mu lulimi olabika ng'olwaba theologia. Abatheologia balina olulimi lwabwe. Balina olulimi lwabwe mu ngeri ey'enjawulo. Katulire ne Musumba Ivan naye atubuuzeeko. Njagala nnyo okwebaza Katonda atuwadde omukisa kooti eno kutandise okubeera nga twongera okujja okuyiga ekigambo kya Katonda
nebaza abatesitesi ba programu eno lesson week eno etuwa omwaganya okwongera okuyiga ekigambo kya Katonda twongera okuyita mu Bible mbyawandiika mu ngeri eyongera okubanga etegeerekeka omuntu yenna ali alaba gyayinza okutunuulira nga ekyawandiikibwa ekiringa ekizibu nga kitegeerekese mu ngeri ennyangu n'olwekyo musaba bamba saba ab'emikwano abaagalwa nti lesson eno togisubwa watanagifuna nkusaba oyanguwe ogifune kubanga tugenda kulaba ebimu ku ebyo ebibadde ebizibu mu bulamu bwo okutegeera nga bitegeerekesa ate mu ngeri esinga okubeera ennyangu n'olwekyo nkusaba obeereko ate twongere okubanga tuyiga ekigambo kino mu ngeri etegeerekeka. Weewaawo baganda bange neyanza nnyo neyanzeege so omulabi waffe tuli mu kutunulira ekitabo kino ekyomuwandiisi John ekitabo namba 4 mu Bayibuli mu ndagaano empya era nga kyawukanamuko ku bitabo biri ebisatu ekitabo kya Matayo, Marko ne Luka balina bingi bo bibafaanaganya ate ono byawukanamuko nabyo tetwewuunya nnyo ekyo kubanga ne mu kuwandiika times oba ebiseera bya njawulo Yokaana awandiika luvannyuma nnyo ye eyewitness gwe twandirowoozezza omu ku abo abasemberayo ddala nga Yesu Kristo yaddayo dda mu ggulu so tugenda kuba tukyetegereza naye twakusooka kusaba ate tutandika okinyumyako bulungi muli tuwulira twagala twongere okuweebwa omwoyo gamba tutandika obyogera nga tulonga bizibu okusingako kati muganda wange Amos nsaba tuweereyo essaala tulyoke tugulewo bulungi. Katwebaze mwagalwa ayi Mukama Katonda waffe twagala okwebaza bw'otuleseewo nga tukyasa omukogo gw'obulamu n'otuyisa mu kkooti eyise ebaddemu obubaka obadde obulungi okuva mu kitabo kya Makko. Mukama nga tuyingidde mu kkooti empya mwe tugenda okulabira emiramwa Yokaana gy'awandiikako mu njiri. Mukama tuyambe mu byo tweyongere okusimbirira tweyongere okulaba omwana wa Katonda ayogerwako yali tategeerekeka ng'ayongera okutegekera mu bulamu bwaffe nga Katonda ddala era oyo abadde akibuusabuusa oba oliawo nga n'essuubi libadde ligenda limugwako olw'ebyo byayitamu. Mukama tugenda ofuluma omwaka guno kkooti eno specifically nga tweyongedde okusemberera byonna otuwanguza enseene ey'ekibi oteeketeeka olw'okuddako kw'omundi ogwokubiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Uganda ffe tuyenza nnyo ssebo tweyanzeege tuli mu kitabo kino ekya Yokaana kyawandiikiddwa kyeŋŋamba nti abaawandiise lesson ku kitabo kya Yokaana bwe babadde bawandiika baatulagidde ddala nti ekitabo kya Yokaana tekyawandiikibwa chronologically nti awo Yesu n'azaalibwa n'akulira e Nazaaleesi era wuyo tumulaba ng'atandikira obuweereza bwe egindi kati agenze okubatizibwa. Ye omuwandiisi yatunuulira miramwa egijjayo ye kyayagala kiveeyo. I think that's kyekimu ku kyawula ku bitabo bibiri tekiri chronological oba ebigambo byetusoma ku buvo nga kidda ku buddo. Okay waliwo n'omulala agambye bw'ati just as a coin has two sides both vied so Jesus Christ has two natures. Kubanga Yesu yayogerwako mu kitabo kino alina ebikula bibiri. Luke presents Christ in his humanity as the Son of Man. Luke presents Christ in his humanity as the Son of Man. Luka agezaako okutwanjulira Yesu Kristo nga omwana w'omuntu. John portrays him in his deity as the Son of God. Naye Yokaana agezaako kumutwanjulira oba okumutuleetera nga Katonda omwana wa Katonda. Weewaawo. So ekirubirwa kya Yokaana alaze wano it is crystal clear to set forth to set forth Christ in his deity in order to spark a believing faith in his readers. Kikulu nnyo ekyo. Kwegamba abasomi bano bafune kukkiriza okulokola mayi waliwo okukkiriza ssebo nakunga kukolya nga tukulokola eyo ye focus emwawula ku bawandiisi abalala kubanga ekirubirirwa kye ayagala omusomi yenna n'asoma ekitabo kya Yokaana kino kyabajjamu ku nkomerero y'olunaku okubeera ng'ategedde Kristo yaani ng'akkiriza Kristo oyo
Believing faith. Yes, believing faith. Okukkiriza okwo. Okulokola. Saving faith. Yes. Abantu bangi asobola okusoma ekintu naye n'afundikira nga ekinyusi ky'omuwandiisi nga tekifunise oba nga takifunye takitegedde. The purpose of the book. Naye omuwandiisi ono Yokaana awandiika ng'agezaako ddala tutegeere obulokozi obuli mwani mu Kristo Yesu. So kyava kooti eno kyetwavudde tufuna omukisa okubeera nga tugenda kuyita mu themes ennyingi nnyo mu miramwa egy'enjawulo. Bwe tunaambulyako kooti eno oba emyezi gino esatu ng'alaba era n'abadde awuliriza ng'asobodde okutegeera ekinyusi nti waliwo Yesu naye nga Yesu ono si kuba nti Yesu buyesu naye alina amanya akola gatya agalokola. Weewaawo. So ekyo njagala okutwala omukisa okwanju okutegeeza abatulaba nti omukisa guno togusubwa. Kubanga bwe tubanga tufunye message efaana bweti nti waliwo Yesu alokola abawandiisi bangi baze bamuwandikako mu ngeri ey'enjawulo nga Luka bwe tugambye nti Luka alina engeri gy'amupresentinga eri alaba olwaleero nga singa bamaze okuwuliriza n'asoma ekitabo ayinza okufuna Yesu mu ngeri endala. Ne Luka emu ku emphasis oba ne point zagenda okutulaga Yesu afuuka atya omulokozi. Who is Jesus? Gwe tuli mu kwetegereza. Muganda nga waliwo ekigambo Muzungu kyayita text without context is what? Anyway, olulimi luli lwa kisiyologiya lwago. Kati omusajja ono engeri gyanga ndi musajja mu kisiyologiya kati naye katuyambeko otegeera ensonga eno. Nsumba Amos Sebo. Text without a context is not theological. Bwekiri? Yes, sir. Words have meaning within their context. Weewaawo. Anyone to understand what scripture intends to say, it must be studied in the context. Ategeeza ki? Ekintu okubeera nga kifuna amakulu oteekwa okusooka okutegeera obuvo bw'ekigambo. Ennono ey'ekigambo. Gamba wano mu lulimi Oluganda tulina ebigambo bye tukozesa. Tulina ebigambo bye tukozesa naye bw'osoma Bayibuli eri eya Kisosonkole bw'otuuka ng'akozesa nti nadduka n'embiro. Olwaleero singa nkozeseza ekigambo ekyo eri omuntu atamanyi nnono ya lulimi Luganda ayinza okuvaawo ng'afunye amakulu amalala. Naye singa addayo mu nnono y'olulimi Oluganda nti nadduka n'embiro kitegeeza nti nadduka emisinde emiyitirivu oba emisinde emingi. N'olw'ensonga eyo kye kiri ky'ogambye nti context without a text without context nti oberanga akutte ekigambo naye olw'okubanga totegedde buvo bwakyo na nnono yakyo oyinza obutategeera makulu ga muwandiisi oba makulu ag'ekigambo obanga akola olugambo kubanga kati nyinza obayitako nga muli mu nnyumba munyumya mpulira mu kadirisa wali oli agati wayi kankubuulira engeri gy'oyinza okuttamu omusajja agambye ekyo nyakumatiza engeri y'omuntu gy'oyinza okuttamu omusajja naye ng'oluusi mbadde njogera ku musajja neziruka negenda ku poliisi wali naggulu agamba ssebo waliwo obuzibu mbawulidde bateesa oluusi olina ne kalikodingi evidence ayagala kuttamu ayagala kutta alimu amagezi engeri gyebagenda omutta naye ng'oli kyabadde aliko kibadde kyangu nnyo ate ayagala kulanga ejjayinza tereza mu bufumbo kati nga gwe totegedde ki totegedde buvo obw'emboozi. So context ekyo olaba nti ye Yokaana bwe tuba tusoma ebibye twagala tusome ekintu kino naye mu kyetwandiise obuufu bwakyo nga bwe bukola ki bwe buli. So ennyanjula eno nkulu nnyo but oba kyetwandiise ekigambo ky'omuwandiisi we mu nnyanjula ye kyatwagaliza. May the gospel of John carry us back to the life and ministry of Jesus Christ, to whom to know is life eternal. Amen. Kwegamba enjiri eno ya Yokaana nga bwe tugenda gisoma emyezi gino esatu tuzze mu bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali aweereza ku nsi kubanga we bwe tunaamutegeera ali tugenda kwefunira obulamu obutaggwaawo. Sebo awo wennyini nti nga tuyiga ekitabo kino omuwandiisi w'ekitabo kino ayitibwa Yokaana fokasi ye okuva gy'atandikira ku ssula esooka okutuusa ku ssula esembayo ekinyusi kiri ku kutegeera
Kristo nga yensibuko y'obulamu obutaggwaawo. Amen. Ekyogamba kyekyo era kyovula ne number 1 lesson gye tuliko egambye nti signs that point the way, obubonero obulambika ekkubo. Bwekiri obubonero obulambika ekkubo bwe tugenda okubanga twetegereza. Obubonero buli 7 oba ebyamagero Yesu bye tusomako mu kitabo kya Uganda biri 7. Of course yakola bingi era ko kakutunuulidde ebitabo ebirala naye alondobayo oba alondayo anokolayo oluganda lugagga siwe kiriso anokolayo ebyamagero 7 oba obubonero 7 era naye n'akyatula lunye nti nze nonzeeko bino naye waliyo bingi bye mutakoze ebitawandiikiddwa. Soke tusome olunyiriri olwo because lujja tuyambako. Yokaana essula ya 20 olunyiriri lwa 3 wagamba nti waliwo obubonero obulala bungi Yesu bwe yakola mu maaso g'abayigirizwa bwe yakolera mu maaso g'abayigirizwa obutawandiikiddwa mu kitabo kino kya Yokaana 3 kyava agamba nti naye buno buwandiikiddwa mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo omwana wa Katonda era bwe mukkiriza mube n'obulamu mu linnya lye. Utukwa bukubya amina. Amina. Twandibadde tuwunzikira na wano naye tuyinza okwetaaga okwongera okubaako bye tunnyonnyola. N'endowooza olunyiriri lusaamize lufunzizza lesoni yonna eya wiiki eno nga bwegenda okuba nga etambula nti tuli mu kutunuulira nnyo lwaki Yokaana buno obubonero 7 bwalondayo oba ebyamagero bino 7 kikyalubirira mu byamagero bino bimeka 7. One again, John called these miracles signs. Abuyita obubonero. It does not mean something like a street sign, but rather a miraculous event that points toward a deeper reality. Nti ku buli kyamagero kye tuli mu kwetegereza wano oba akabonero katutwala ebuziba, amakulu ag'ebuziba galiwa Jesus as the Messiah. Amen. Yesu ngani? Nga Masiya. So kati n'ekirandoza kiyinza okuwona kye tulina okwogerako nga tunaba kweyongerayo ti their response oba malulaba obubonero okuddamu kwabwe okwanuukulira engeri gye baanukula nti bo bayanukula nakukkiriza weewaawo simanyi gweoyanukula otya naye Kristo ekyamagero kye yakola kyonna o kye tuyita he calculated one thing to instill, to spark saving faith muffe. Kinadde nsomako wano mu a believing faith. Mu prologo y'abasajja bano aba Amazing Facts balina Bible eno bayita Amazing Bible Study Edition. Ya Professor Study Edition. Kwegamba nga bakinywa nti John's purpose is crystal clear to set forth Christ in his deity in order to spark a believing faith in his readers. John's gospel is topical, not primarily chronological, and revolves around 7 miracles and 7 I am statements of Christ. Ndoza kibadde kyongera kulaga bulungi. Katutandike n'akabonero akasooka. Siba kiri? Wow. Akasookedde ddala embaga ey'ekkaana. N'embaga ey'ebannange. Tunatuuka mu gundoza anaagitulagako bwe yali. Flashback. Ebyaliwo. Ntandike naani kuba mwana? Sebo awo wennyini. Sebo. Oli ku mbaga y'ekkaana. Ku mbaga y'ekkaana. Lombojja tuwulire embaga ebyaliwo. Omulabi waffe agoberera lesoni yaffe wiiki eno. Njagadde tutandike n'embaga y'ekkaana kubanga kye kyamagero Kristo kyatandika nakyo. Yes. Kyatandika nakyo. Kyatandika nakyo. Ke kabonero. Kubonero buno omusanvu. Katandika nako. Thank you. Yes, kubanga tufunye obubonero obulambika ekkubo. Ye Yokaana bwe yalonda. Yokaana bwe yalondobamu. Ng'alaba bukulu. Yes, sir. Ng'alaba bukulu naye akamu ku bo y'embaga y'ekkaana. Bwe twali tutunuulira embaga eno y'ekkaana, Mukama waffe Yesu Kristo egenda okubeerawo nga wakayita ennaku 50. Yesu Kristo ng'amaze okubatizibwa. Bwali nga wakayita ennaku 50, Yesu Kristo asisinkana omusajja ayitibwa Nasanayiri.
Nasanairi omusajja we gwagamba nti gwe bayita Bartolomai iwe waawo gwagamba nti atalimu bukuusha Omuyisirayiri wawu akagamba kanyumira nnyo omuganda wawu omukristaayo atalimu bukuusha akagamba ako kansanyusa naye nga wakayita ennaku 2 nga wakayita ennaku 3 Yesu Kristo embaga y'Ekaana ebeerawo n'ekimu ku byansanyusizza bwe nadde nsoma embaga yali akakulungula ennaku 3 wayita ennaku 3 n'eba waali wakakulungula ennaku 3 ng'embaga weeri yes abo bwe twali tusoma mu kitabo kya Yokaana essula ey'okubiri olunyolo lw'okutuusa ku 11 omulabi waffe lw'oyinza okusoma mu budde bwo okulabika ng'ogobera ensonga zino naye bwe twali tusoma twalabye ebintu bino wammanga twalabye Mukama waffe Yesu Kristo awamu ne maama we nga bayitiddwa ku mbaga eno naye Yesu Kristo bw'ajja ajja n'abayigirizwa tiimu ye tagireka emuli wano emuli abakiita ku kido abavubuka bawulidde naye bwe twadde tutunuulira ensonga eno twalabye nga Kristo ekimu ku byakola akamu ku bubonero bw'akola kwe kukyusa amazzi okugafuula omwenge naye omwenge amazzi ne gafuuka omwenge kali nengera omulabi waffe alowooza nti twogera ku waragi oba bbiya oba ttonto naye omwenge gwe yadde ayogerako yabadde ayogera ku mwenge gwonna gwokamula mu bibala nga bikyali fresh ekintu kye omwenge kijjibwa mu kuyenga oluganda oluwulidde okuyenga mukyo neyagadde asooka atuzzeeyo emabega ku baana ba Isirayiri nga bakulemberwa Musa nti Katonda ng'ayagala okubakulembera okubajja mu nsi ey'Emisiri batwala mu nsi ensuubizi waaliwo ekintu ekyaliwo nga Katonda afuula amazzi ag'ennyanja gye tuyinza okuyita omugga gwa River Nile omugga gwa Kiyira guli wano ewaffe Uganda we gusibuka wali ejjinja nti amazzi n'agafuula omusaayi naye ate ku mbaga y'Ekaana Kristo amazzi agafuula ate muki amazzi eri Emisiri yagafuula omusaayi ebimu ku bibonyoobonyo ebyaliyo kabaka ng'akyagaanye okuta abaana ba Isirayiri awo ennyini twalabye nga Katonda agezaako lesson eno ng'egezaako kulireetinga Kristo ku bikolwa ebyo yali akola kubanga yali yayogera eri mu kitabo ky'amateeka ekyokubiri ndowooza essula yadde ya 6 olunyolo 22 ng'ayogera nti waliwo oyo alabisibwa mu kifaananyi ekya Musa alirabisibwa mu biseera eby'oluvannyuma mukyo ng'agezaako okulaga nti Kristo Musa ono ebintu bye yakola Kristo bye yakola ku lunaku luno ku mbaga ey'Ekaana byali bigezaako okugira ddala ekifaananyi ekikakasa abayigirizwa kubanga jjukira abayigirizwa yali akabafuna nga bakyali bapya mu mulimu nga tebanagutegeera nnyo kati nga Katonda anoonya engeri gy'ayinza okulabisaamu Kristo ono ng'ebyawandiikibwa bye baali byogera kwegamba bamwesige with evidence wekiri muganda era bino sibo nabyetwalidde ensonga esooka nabye nga Katonda ateeka omuntu yenna mu kifo ekyo ekituufu ku budde obutuufu Mukama ffe yeebazibwe kati Musomba saba okkirize tusooke tuwumulemu bwe tukomawo awo ogenda okutandikira ewaawo ssebo mulabi waffe katuwumulemu tugenda kuba tukomawo mangu nnyo omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo tosubwa puroguraamu yo ensula ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:30 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya ensula ey'enkya
funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Buterevu oli ku 3ABN amazima agatajunguluddwa program lesson week eno tuyigira ku bigira bya Kristo ziba ssaawa 2 paka ssaawa 3 tuba mukwaniza sabbiiti ya Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuwa ekiwumbule ky'essanyu ejjereere. Era twagala okubeebaza bannaye abaakatwegattako mu program nga tobaddewo mu kitundu kisoose nti tuli mugenda maaso n'emiramwa egiri mu kitabo kino ekya Yokaana. Waliwo point Musumba gye wabadde oyagala okukoonako zimentioning muganda wange naye atuwe view ye then tugende mu maaso. Ensonga esooka gye nayagadde abalabi baffe okutegeera y'ensonga egamba nti Katonda wakutadde wonna akutaddewo olw'ekigendererwa. Mukama waffe Yesu Kristo yayitibwa ku mbaga eno ng'omugenyi n'abayigirizwa naye ng'abayigirizwa tebamanyi Kristo yali agenda kukola ekyamagero ekyali kigenda okuzza essuubi oba oliawo embaga eyandiyonoonese edde mu nteeko. Ensonga ey'okubiri gye nayagadde okugjayo yabadde etutegeeza nti Katonda atuzimbira omusingi kwe tuyinza okwesigamya okukkiriza kwaffe. Kyekiri kye njogeddeko nti abayigirizwa baali bakyali bato. They needed evidence. Yes, they needed evidence. Nti ddala ono ye Masiya. Ye Masiya bamugoberere balekewo emirimu gyabwe naye nga bamanyi wa gye bakola ki gye balaga. Naffe Mukama Katonda atuwadde omusingi ogw'ekigambo ki okusobola okunywerera ku nga map kwe tuyinza okutambulira okutuuka mu bwakabaka obw'omuggulu. Olinako okoyongerako ku katono nnyo okusinziira muwandiisi wa lesson eno ng'ayongera okutunnyonnyola yakozesezza ng'ayite matogero oba ensuwa kyekiyinza okwanguwa oba amapipa yakozesezza olulimi luno olw'amapipa 6 sizijjaaga pipa amatogero bagategeera bulungi nnyo bannayuganda. N'akozesa amatogero gano mu kalica y'Abayudaaya. Amatogero gano 6 ogakozesanga oba bakozesanga amatogero gano olw'ekigendererwa ekyali ekyokulongoosebwa. Bakozesanga ku mukolo gw'okulongoosebwa era wonna bwe gwavangayo kaali kabonero akalaga nti wagenda kubeerawo okukola katya okulongoosebwa baana ba Isirayiri. Naye tulaba wano Yesu alagira ne baziteekawo n'ateekamu omuki amazzi n'alyoka alagira tukatufuna ekimu ku kituyita akabonero akasookerwako ddala. Ne mu kino kiki kyetuyigayo era kinyagala omulabi ayongere okutegeera nti Yesu Kristo obubonero oba akabonero kano ke yakola ke kamu ku akakalaga nti Yesu yalina amaanyi agalongoosa abaki abaana ba Katonda. Abantu bangi mu bulamu bwa bulijjo ayinza okwetunuulira n'alaba nga obulamu bwe ng'ali wala nnyo okusinzira bw'atambula ng'awulira nti ye kati yakoma talinayo nasobola kukola atya. Naye bwe nabadde ntunuulira akabonero kano n'ekifaananyi ekyali munda era nga bwe twagambye nti mu context eyali munda mu kyo tulabayo obulongoofu nti singa Kristo ono eyakola akabonero kano mukkiriza nsobola okulongooka oba nnongooka. Abadde omuntu omubbi abadde omunywi w'omwenge abadde omwenzi okuyita mu kabonero kano Katonda ke yakolera ddala ku mulundi gw'ogusookera ddala tulaba obulongoofu nga bujja eri abantu ki abaaliwo oba abaliwo naffe olwaleero. Ekyokubiri waliwo ebimu ku bitera okubeera ebizibu ebibuzaabuza. Muganda waffe annyonnyodde ku mwenge era abasajja bagamba nti bannange Yesu tumwebaza kubanga naffe abanywamu yakola atya yatulowoozaako n'atukolera akaki akabisi. Naye okusinziira ku muwandiisi wa lesson eno ayongera okutunnyonnyola nti omwenge ogwakolebwa si gwe mwenge ogukyusa obwongo. Yakola ogutatamiiza kubanga Bayibuli bwe tusoma kigambo mwenge ekyo kinnyonnyole ekigambo kino omwenge nyinza kikozesa kimu waliwo kitegeeza kuyenga ekitamiiza nawo kitegeeza ekitatamiiza kati olina okutegeera yali ategeeza ki. Naye mu bigambo bino Yesu ekimu kukiraga omwenge mu bika bino byoyogeddeko omwenge ogutamiiza nembamu n'omwenge ogutamiiza omuli juisi oba butunda oba munaanansi naku zino kati ekintu kyonna ekikamuddwa oba ekiyengeddwa. Era n'akabonero akalaga nti guno tegwali mwenge ogwo ogutamiiza. Bayibuli egamba nti bamala okunywa ne bakkuta. So teri omuntu yenna anywa bbiya n'akola atya n'akkuta. N'olwekyo omulabi atulaba
Nyagala ebirowoozo bive ku mwenge guno okukyusa ebirowoozo abadde omusajja ategereka okusunda amazina Yesu akola omwenge guno nga mwenge nga ekintu ekiyenge kyonna kubanga bano baali Bayudaaya nga bamanyi ennono naki omwana wa Katonda kyalina okukola atya kyalina okunywa awamu n'okulya. Sebo tusomerewo awo nnyini basebo nno njala kuva ku kabonero kubanga yagambye nti omukulembeze w'omukolo bwe bamuleetera n'atesitinga oba n'alozaako n'abeera n'ebibuzo n'agaa nti abantu bulijjo bateekateeka omwenge omulungi bwe gumala okuggwaawo ate omubi ne bagwala ki ne guyingirawo naye ono yagaana okugaa nti bannaye ate omwenge omubi omwenge omulungi ate gwe gusembezeddwayo obufuuzi namugamba nti buli muntu asooka kussaawo nvinyo omulungi naye abantu bwe bakkuta balyoka aleeta eri ekala eri erimu amazzi amangi alyoka ssaawo eri naye gwe oteresa ennungi okutuusa kaakano owulidde ekigambo ekyo embere ng'ogiteresa otuuka kaakano ozigitegeera embere etwaliranga wali ku lyato bannaye mwebale nnyo ku lw'ensonga eno ey'embaga y'ekaana nze kyenyongedde okweyigiramu ng'omuntu oli ayinza nti naate gwe tolina kyoyizeeyo nze njizeemu nti ne leero Yesu ekyamagero kino akyakikola kuba kati gwe bw'oba osimba ekitooke kyembidde mu ttaka gwe bw'oba okisimba kiwooma eryenvu lino bwe gaba gassaako gawooma gafuuka bufuusi si bwe kiri kitegeeza ekyamagero kikyagenda maaso naye n'akalanga omubulizi w'enjiri ke neeyigiddeyo keekano nti bw'oba ogenze ku mukolo gwono oba gwakuziika oba gwa birthday party oba oli ku mbaga always ng'omubulizi w'enjiri saba nnyo Mukama abeeko obujulirwa bw'akuwa obuyinza okuleetawo enjawulo mu kifo ekyo namanya nti guno omukolo gwaliko omusumba guno omukolo gwaliko bannange nze kyekirowoozo kyange nange tugende mu maaso ku Mande akabonero akokubiri mu Galiraaya yes akabonero akokubiri mu Galiraaya akabonero akokubiri kano kali Galiraaya bwe nabadde nga ntunula okuyita mu byawandiikibwa Yokaana nga bwe bamutuwadde mu ssuula eyo ey'okuna olunyiriri olwanamu omukaaga okutambula ddala mpaka ku lunyiriri lwataano mu ennya twasanzeeyo omusajja ono yajja eri Yesu naye ekimu ku byewuunyisa bwe nabadde nga nsoma n'okwetegereza nti agenda okujja eri Yesu nga waliwo kyalina ng'alina ekizibu naye ate ekizibu kyali alina mu nteekateeka mu ngeri gy'ajjamu n'ajja eri Yesu mu ngeri ate y'okumukema mu ngeri y'okumukkiriza kuba ntegeerekeka yajja ng'alina ekizibu omwana we nga muki nga mulwadde naye n'agenda eri Yesu okumugezesa oba asobola okuwonya omuki omwana we alyoka amukkirize ng'emmandusho ey'okukkiriza Kristo ye ng'oyo omusajja azze kugezesa Yesu bw'awonya omwana we alyoke amukkirize nga Masiya. Katusooke tusomeko wano katono Yokaana 4:6 ti awo ndajja nate ku Kaana eky'Eggaliraaya mwe yafuulira amazzi envinnyo era yaliyo omukungu wa kabaka eyalina omwana we omulenzi yali alwalidde mu Kaperunawumu oyo bwe yawulira nti Yesu avudde e Buyudaaya ng'atuuse e Galiraaya n'ajja gy'ali n'amwegayirira aserengete awonye omwana we kubanga yali ng'agenda kufa. Awo Yesu n'amugamba nti bwe mutaliraba bubonero n'ebyamagero temulikkiriza n'akatono. Omukungu n'amugamba nti ssebo serengeta akaana kange nga tekannaba kukola ki nga tekannaba kufa. Yesu n'amugamba nti genda omwana wo mulamu. Omuntu oyo n'akkiriza ekigambo Yesu kyamugambye n'agenda. Yali ng'akyaserengeta abaddu be ne bamusisinkana ne boogera nti omwana we mulamu. Amin. So tuli kabonero kakubiri. Mukwano gwange atulaba teweerabira kino tusigala tukinyweza nti obubonero bwonna Yesu bwakola. One thing ayagala bategeere nti ye Masiya omulokozi. Era naawe kyetwagala tukkiriziganyeeko nti Yesu ye Masiya ye mulokozi. Katugenze kookubiri omwana ono mulwadde si bw'alaze alaze bulungi nnyo ng'omwana mulwadde ate
mu kiseera kyekimu omusajja ono azze wano yesu wazze wano kyekifo kyekimu we yali yakolera embaga y'ekaana we yali amazzi we gaafuukira omwenge oba gwafuukira mubisi we tunywa. Ndowooza ebintu ebyo bannanga batulaba tugezaako ffenna okubyetegereza. Naye omusajja ono atulabikira okusinziira ku bigambo bya mukama waffe yesu kristo ng'ali mu bana abajjada mbategeera aga bonna nkolera bwoti njategeera abantu abaleeta gundi kikerere mungi nnyo mu byeddiini ennaku zino abantu bagenze nno bava ku mulamwa they come alina omulwadde we n'agaka ngende ew'omusumbayo nasaani matovu amuteekeko emikono bw'anaawona aneegatta ku kanisa ye obawulidde abo eno ttiimu wuliriza statement wano nkulu byakulabula okusinziira ku musajja ono. It is important to recognize that miracles in and of themselves did not prove that Jesus was the Messiah. Others have performed miracles. Some were true prophets, others false. Miracles reveal only existence of the supernatural. They don't by themselves mean that God must be the one doing them. Certainly can perform miracles. Even by the word miracles we mean supernatural acts. Ebintu kwega ebisusse ku maanyi g'abaki g'abantu. Kwegamba omusajja ono ye n'ekimuleese alinga aga nti omusajja ono afuusa enkola eyo ey'ekifuusa ennaku zino weeri nnyo fe twakulira nga bagamba nti omusajja bamutamutuula ku ngu mbatero bawuli kati we bali bangi ate bamutula ku ngu jjajja kiraalire bangi kati jjajja kiraalire ngabadde simumanyi naye sebo awo wenyini omuwandiisi yayagadde tutegeere y'ensonga lwaki atandika n'okugya ekifaananyi ekyali embaga y'ekkaana asobole okukiyunga ku kabonero namba 2. Ku kabonero kano namba 2 omuwandiisi atukubiriza era atuyita okujja fokasi ku byamagero ebikolebwa newankubadde nga biyinza okuba ebikulu. Naye yatugambye nti ebyamagero tuyinza obutabijjaawo kubanga ne Katonda abikola. Naye yatugambye nti ebyamagero bino tebirina kuzannya kitundu kisooka mu kubeera nga tutegeera Katonda. Yatugambye nti ebyamagero bino tebirina kubeera manduso okwesiga Katonda n'amaanyi ge n'obuyinza bwe. Naye yatugambye nti kubanga ebyamagero bikolebwa ne Sitaani. Kubanga mu Matayo sura eya 24 kyentansoka lubira mu kyoyogedde ebyamagero tebirina mugaso. Ebyamagero birina omugaso naye ebyamagero singa nasaani mbadde nsobola okukola ekyama tekirina mugaso. Kirina omugaso. Naye kati ffe kye tuli mu kwebuuza ekitubo by'omutwe essaawa zino kigamba ekisooka kubona omusajja tekwa yali yawulira ku kiri ekyasooka era kyekimusindiikiriza okujja yejewa Yesu kuba awulidde nti akomyewo ate alina obuzibu aganere nga bukolweko nja kwongera otegeera nti omusajja ono alayika wanjawulo kwegamba ye pointi ye muleese ayagala kusinziira ku kyamagero okukkiriza nti Yesu nti mulokozi. Era Kristo bw'amala okumulaba bw'atyo agamba ayogeddayo ekigambo n'agamba nti nno abantu abamu tebayinza kukkiriza okugira nga bamaze okufuna obubonero n'ebyamagero. In other words amusoma mind ye n'ategeera nti nekimuleese si lwakubanga antegedde nti yenze Masiya naye azze agezese obanga obusobozi bwange buyinza okuwonya omwana we alyoka akole ki alyoka akkirize. Ku bibiri kiriwo ekisooka nsumba kirese gy'oli kukkiriza oba kyamagero. Kwalibadde kukkiriza toka tuzaako ekyamagero. Baire nawe okibuuza ekyokubiri awo wennyini nti oyawula otya nti ekyamagero kino kubanga it's true ne bamutuula ku ngo bakola ebyamagero ne gundi ow'egindi akola ebyamagero kati oyawula otya nti kino ekyamagero ddala kivudde eri Mukama Katonda kino kiva eri Sitaani kubanga byonna ebikolebwa ne munaku z'enkomerero bikolebwa mu linnya lya Yesu. How do you identify? Akukensaba mwogereko tugende awaddako tubikuleko ogenze kuleeta Bible Yokaana esooka essuula eno ey'okuna njagala kuddamu
Sebo nziramu. Yokaana ekisooka essula meka? Yokaana ekisooka essula ya 4 olunyiri olusooka. Agamba nti abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga giva eri Katonda kubanga bannabbi ab'obulimba bangi balifuluma mu nsi. Abafuluma mu nsi. Bafuluma mu nsi. Kati nkema ntya? Okema otya? Ekisookera ddala Bayibuli webanga etuwa okumanya nti omwoyo guno kaŋŋambe nti omuntu ono ekyamagero kyakola kiva wa Katonda. Ekisookera ddala omuntu ava wa Katonda mu buli ngeri yonna alina okubeera ng'akola Katonda byakola atya. Era ne Yesu kyobola abamuzeeyo eri naye olw'okuba nti ye okusinziira mu bulamu bwe bamunoonyaamu okusobya nga temuli ne bagamba nekituufu. Era kyobola Abafalisaayo mu maaso gye tujja okulaba baakubagananga empawa naye bagenda okulaba nga omusajja gwe bagamba nti naye obono wa Setaani nga tebamunoonyaamu bwe bati obubi oba obujeemu nga tebola butya nga tebuliimu. N'olwekyo wootegeera nti ddala nti ono kino kyamagero kya Katonda kwe kutunuulira omuntu akikola obulamu bwe. Bayibuli egamba nti muli balabira mulibategerera ku bibala byabwe. Kati bw'olabanga ebibala eby'omuntu maliriza baaba naye katono nnyo batubuuza n'akabuuzo katono kyobaddozeemu kennyini tugende mu maaso. Kati waliwo ekyamagero kino ekiri ku puulu oba ku kidiba eky'Besusayida. Ekyamagero ekyo kirimu nakyo amakulu twagala okutegeera. Ekyamagero ku kidiba eky'Besusayida abaana bayimbye oluyimba ennaku ezo. Mbasaba mumpeeko ku makulu ge mwalabye mu bufunze. Ekisookera ddala kubanga saagala saawa eno. Ekisookera ddala kyali kyamagero kitya kiri tetukimazeeyo okugyayo nti kyali kyamagero kubanga omwana yawonyezebwa. Twakisomye Mukama waffe yeebazibwe. Kino kyamagero kitya kubanga bwe tusoma mu Yokaana essula ey'okutaano olunyiri olusooka paka ku lw'omwenda tusenkanawo omusajja eyali omulwadde ng'alwalidde emyaka 38 ng'ali ku kidiba ekiyitibwa Besusayida ng'ali awo. Naye ekyamagero kino kijja kitya? Bayibuli etugamba nti Yesu bwe yali ng'atambula ku lunaku lwali lwa Ssabbiiti ekimu ku kyanneewuunyiza naye nga njiga lesoni eno Yesu kweluna yatambula yekka. Ebyamagero ekyasooka yali n'abayigirizwa ekyekkaana naye wano bwe yali ng'atambula okutuuka ku kyamagero kino yatambula yekka. Yesu naye yeeyawulako ku basajja be tiyali nabo. Ekyo tujja kibuuza nga tuuse mu ggulu. Naye bwe yali ng'atambula n'atuuka n'asanga omusajja ono eyali nkuba ekifaananyi bwe ŋŋamba ekidiba kino ngezaako okulaba nga kitagata abaali sayidi zeeri zitimbalala atuuka Ishaka n'oddamu booti. Nkuba akafaananyi nga Besusayida efaananako ng'akadiba ako kubanga nakati bw'ogendayo nalabako nagendayo nga waliwo abantu bangi bakola batya abali awo abamu nga bali mu mazzi ago abalala balinda bali bave bakole batya bayingire. Nkuba akafaananyi nge akadiba aka akali akayitibwa kakitagata kafaanaganako ne kano omusajja ono yakola atya. Ne Bayibuli etugamba nti oluvannyuma lw'emyaka emingi omusajja ng'ali kadiba ako ng'anoonya omuntu yenna ayinza okujja n'amusindika mu kadiba agwemu awonyezebwe kubanga okusinziira mu Bayibuli mu nnyiriri ezo zesomye olw'obudde Bayibuli etugamba nti malayika wa Katonda yavanga mu ggulu n'ajja n'atabula akadiba bwe kabimbanga omuntu yenna asooka okugwamu ng'awonyezebwa. Ono myaka 38. Omusajja ono n'abeera awo nga malayika ajja kubanga mu bbanga kyanga enaalemu eyingira ku bukulembeze ono mulwadde tennaba nakuweza myaka gye. Genda maaso. Ne kye mbadde ŋŋamba nti ekyamagero kirabikira wa? Bayibuli etugamba nti Yesu bwe yali ng'ayitaayita n'atuuka wali omusajja ono. Ekimu ku kyanneewuunyisa onadde nga nsoma mu kitabo kya Desire of Ages yawandiise n'agamba nti ku balwadde abangi abaaliwo ono ye musajja yali asinga okubeera obubi. Myaka 38 nga nawe bw'oyinza okubeera awo nga mu community mw'oli nga bwe asinga okubeera obubi. Manyi olwo abantu abamu abeetunuulira olina kyontankudde mu birowoozo soma nawe bw'oyinza okubeera eyo atulaba n'otunuulira nga amaka ago mu community gasinga okubeera obubi. Ebyenfuna nga bisinga okubeera obubi. Ebibyo ani alaba nti gasinga okubeera obubi? Yesu Kristo y'alaba. Kati tukizeeko eno ewaffe weewaawo obukulembeze ennaku zino kati bwe tuli mu kuwa service abantu no tubeera open ku nsonga zino kubanga byonna tubisoma lwa kutegeera makulu agali munda.
Kristo alaba omusajja ono era n'amuyamba kuba yasinga okubeera obuki obubi. Kiruma nnyo olwaleero nti abantu abasinga okuganyulwa mu bintu ebijjanga bya buyambi ate si be balina obuzibu, si balina obwetaavu. Oli n'atuuka n'okubba amabaati g'egindi tumwagawulirako. Kati ate gwe toli bubi ate kati oli kino anyway nze kinyambyeko wano kifuna obulungi nti ye omusajja ono ayambibwa kuba yali asinga okubeera obubi. Kitegeeza ne service bwe tuba tuzireeta okuyamba abantu tusookere ku abo abasinga okuba obubi. Mwe abalina olwedde emmotoka abatambula nga musobola okuvuga. Lwaki ate kati mwe mwagala nebiri ate bali abatambuza ebigere bye mwandibawadde. Just kiyisizaawo nga kirowoozo mukirowoozeeko abakulembeze abali ebitu. Era ssebo omutima ogw'okutunuulira abantu abali obubi gwe mutima ogw'omuweereza ogw'omukulembeze alumirirwa. Yesu alokola. Era bw'obanga tunatuuka ku pointi eyo nga waliwo n'abantu abasula enjala gwe ng'osula emmere mu gundi tunatuuka ku pointi eyo newankubadde ng'oli muganzi omukulembeze I should always single out abantu abali obubi. Weewaawo. Benjagala okuleeta ekkanisa ebayambe. Weewaawo. Ssebo n'akalala. Yes. Inawo busonga nga bubiri awo. Kasonga kasooka. Kristo medical missionary. Atwala obuyambi we babwetaaga. Era Kristo mu nkola ye kyamugwanira okubeera nga atunuulira omusajja ono n'amwanalayizinga bulungi nnyo n'amanya obwetaavu bwe n'abukolako n'aristoringa n'amuzza mu kifaananyi Katonda kyeyagala abeeremu ku lubereberye. Kugamba obuweereza bwa Kristo. Weewaawo. Obuweereza bwa Kristo obwo naffe abasibo ne bannya bwe tuyitibwa okuyingiramu. Kubanga abantu aba bali mu bwetaavu bayinza obutajja gye tuli n'ekitugwanya kufuluma okubatuusaako enkola eya Kristo. Ensonga ey'okubiri nalabye nga omusajja ono ng'alabika embeera eyo gyali amazeemu emyaka 38 yali agiyinamu omukono. Era Kristo bw'amusisinkana mu maaso eyo tugenda kulaba Kristo bw'amusisinkana mu yeekaalu amugamba nti Olunyiriro 14. Weewaawo. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba mu yeekaalu byonna n'amugamba nti laba oli mulamu toyonoonanga nate ekigambo ekisinga obubi kireme okukubaako. Weewaawo. Era awo wenjagadde okwogera ebigambo bino nti Kristo bw'atunulira omusajja ono nga weewaawo ayinza okuba yalina embeera yalinamu omukono mu embeera gyali akola ki. Kyava amugamba nti toddangamu ono n'embeera esinga okuba embi ereme okutuukako. Tamusalira musango. Amuyamba. So muntu ki yeetaaga obwetaavu yeetaaga obuyambi? Ono asaanidde oba n'atasaanidde? Omuntu atasaanidde. Fena twetaaga obuyambi. Kubanga awo wenyini ku nsonga eyo bw'abanga omusajja alinamu omukono. Olwaleero waliwo abantu abaga nti agundi yo tetujja muyamba kubanga yeereetera obuzibu. Naye nze ndowooza nti okusinziira ku kyamagero kino buli muntu ali mu buzibu yeetaaga obuyambi. Oba yabwereetedde oba si yabwereetedde. Bw'emanga nvuze emmotoka endiima neebanga efunye obuzibu. Owa poliisi oyinza agamba nti olw'okuba endiima yekuleetedde obuzibu buno katujja tukuyitako tuyamba oli. Sooka otusomereko mu kitabo kya Bikola Abatume essula 10 olunyiriro 38 tuli Bayibuli kyeyogera. Byamagero bino mbadde njala Bible ku nsonga ey'ebyo ebyonyobonyo gye biva. Bikola Abatume essula 10 olunyiriro 38. Olunyiriri 38. 10. Sebo. Agambye atya sebo awo tusewo. 10:38 agamba nti Yesu Omunazaalesi Katonda bwe yamufukaako amafuta n'omwoyo omutukuvu n'amaanyi. Eyatambulanga ng'akola obulungi ng'awonya bonna abaajogebwanga Sitaani. Kubanga Katonda yali naye. Sitaani. Mu bufunze basebo ne bannyabo okubonaabona weekuli olwaleero oba okuyinamu omukono oba tokuyinaamu naye agaye nti ensibuko y'okubonaabona yamulabe Sitaani. Kyetuva tugwanira okubeera nga tuyamba abali mu bwetaavu bonna kwega Sitaani yaleeta ennaku eno neri mu nsi. Kati mukwano gwange atulaba twagala kuwunzika naye kino tukiddamu ebyamagero ddobo. Yesu Kristo yakozesa ebyamagero ng'ayagala kuvuba bangi gy'ali. Era
omusajja ono gwe tusembyeyo okutunuulira nti ennyiriri 9 ze zimwogerako ze zoogera ku kyamagero kino ennyiriri endala 40 zoogera ku Yesu yani zoogera ku Yesu Kristo sura eno ey'okutaano okulaga nti teaching of Christ is more important to be understood than just a miracle of Christ. Okay, because miracle etuleta ku teaching kuba gye twagala osenga otegeera endowoozaako nako kadde kakula okuyisaawo but mukuwunzi katulabula emitima emikakanyavu bwe ntunuulira ekitabo kino ekya Yokaana era nga bwe tujja okugenda mu maaso nga tukisoma obubonero buno bwonna bw'otunuulira essula eno ey'okutaano abasajja bamaze n'okulaba ng'omusajja yali wali ku kidiba awonye naye ne batamukkiriza okalabye signs wonders and miracles in and of themselves don't prove that something is of God statement eno ekomyewo but on the other hand when they are of God it's a dangerous thing to reject them naye abasajja n'ekyamagero bakiganye ate nga kirabikako oli yajja nakakuti oba kalago kwabadde asula akayina naye naku ssaawa zino akakutte luli nga yali tasobola wadde okukwakwata ekikopo okunywa abazibe b'amaaso balabye obubaka ki obujja gye tulifa ab'omulembe guno nga tuwunzika ku kintu kino bye nsaba opinions buli omu ampeeyo emu ku emu bbiri tuwunzike kuba budde buweddeyo ekimu ku kyensooka okutunuulira mu nsonga eno ntunuulira abantu abalina obukyayi ku muntu so si ku kyakoze ng'olwaleero bwe tuyinza okubeera mu nkiiko ezimu ne bagamba oli n'akuba ekiteeso kya munne kubanga musumba Yonasaani yakireese newankubadde nga kiyisaawo tebayisaawo olw'okuba abantu bano batunuulira Yesu mu ngeri gye bamulabamu kanjogere mu lulimi olwaffe ne bamuzaalawa ne bataagala kumukkiriza n'ebyo ebyali badde bikolebwa nga bisobola okubaleetera okukkiriza n'okubajjukiza ebyali byalangwa edda mu bannabbi nti waliwo agenda okujja akola obubonero buno newankubadde baabulabako newankubadde ebintu baabikwatako n'amaaso gaabwe n'emikono gyabwe ne babirako n'amaaso gaabwe baagaana okukkiriza mu mitima gyabwe nga obuzibu nga buli kuki baatunuulira Yesu nga tajjeeyo nga tamaakinga ne kye baali basuubira empalana eyo ne babanga mubbo newankubadde Yesu ono akoze ebintu ebifaanana bitya naye nga balaba tatamaakinga nabo kye baali baagala okuva mu buwambwe obw'Abaruumi ziri Baruumi kati ne balaba nga Yesu ne bw'anaakola byonna naye nga tabajje mu mbeera eno ey'obufuge talina kyabagamba kwegamba no gwayambye wadde amuyambye bo tebandikwegati kyoko oyogera ekisembayo kubampulira ate twalabyawo ng'abasajja bano olw'okuba baali b'amaanyi baali basajja abasaddukaayo abakulembeze b'eddiini abafalisaayo n'abalala era bano be basajja abaafuganga ekkooti eya Isirayiri mu kyo nga yabasala n'emisango kati balaba Yesu Kristo ng'alinga agenda okubalyako kye bayita obuyinza baalina okwagala okw'okufuga ng'ate Yesu Kristo byakola okuwonya abantu n'ebirala balabanga agenda okubajjako following balabanga agenda okubajjako ababagoberera abajjako abantu era mu kyo lesson yategeezezza nti ne balema okwewaayo eri amaanyi ga Katonda gagalabikira mu ebyo Kristo bye yakola omukisa ne gubayitako neyanza nnyo neyanzege baganda bwe mwogera ebintu ebyo n'ekintu kyenzijukidde wano mu Yokaana 5 bw'osoma olunyiriri olw'asatu luga nti so temulina kigambo kye nga kibeera mu mmwe kubanga oyo gwe yantuma temumukkiriza oba temumukkiriza munoonya mu byawandiikibwa musoma nnyo Bayibuli nga mulowooza nti mwe muli obulamu naye ate bye bitegeeza ebyange olwana era temwagala kujja gye ndi okubeera n'obulamu si weewa bantu kitiibwa naye mbategedde mmwe ng'okwagala kwa Katonda tekubaliimu okitegedde abantu abagaana ebyamagero bya Kristo eby'enkunala bagaanye Katonda yennyini bagaanye Katonda ate akabonero akalala akalaga akeerambika awo nti mu bo wadde boogera nti bali ku lwa Mukama naye okwagala kwe tekuli mu bo twagala kuwunzikira wano n'okusaba
Kitabo kya Yokaana tukyakisoma ne wiiki ejja waliyo ebyokuyiga ebirala bingi nnyo mu kitabo kino, emiramwa mingi. Naye buno obubonero bwe tulabye bulambise bulungi ekkubo nga si kkubo ddala ery'obulamu obutaggwaawo. Nti Kristo asobola okukyusa embeera embi n'aleetawo embeera ennungi. Bw'aba yakyuse bwe yakola amazzi ago ne gafuuka mabisi. So ng'ekyokubiri Kristo yennyini Mukama waffe asobola okuleeta obulamu bwe bubadde buvuddewo. Ebyamagero byo tubirabye bibiri. Ekisooka kya mwana oli owooli omusajja yali mukulu w'ekkuŋŋaaniro. So ng'ate n'ono abadde ku kidiba naye musajja wattu myaka 38 ne Kristo asobola okumuzzaawo. Kitegeeza obulamu ne bwe bubadde bupasuse nga bulinga ebipapajjo. Kristo asobola opanga ne bukola ki? Ne buddawo. Naye kyannaku bw'oba tolina kukkiriza mu Yesu. Era nkubuulira mukwano gwange oba okukkiriza kubadde kuserebye mu Kristo. Eno essaawa ey'okwekaabirako ey'okunoonya Mukama ng'atamunoonyangako. Osome Bayibuli. You rejuvenate. Ozze bujja okukkiriza kwo mu Kristo. Nti obubonero buno buleme kusaliza musango naye bukuweesa obulokozi. Kuba abaabugaana bonna tebaalimu kwagala kwa Katonda. Era bwe batebeenenya of course tebajja kulokolebwa. Naye ng'ate obujulizi bwaliwo obulaga nti ono ye Masiya omulokozi. Kati muganda kyenza bw'otusabire the prayer gye twagala Katonda atuyambe nti ne mu ebyo byatukolera olwaleero ebikulu biyitirivu ebyamagero byatukolera mu bulamu bwaffe bitusobozese okumuteekamu obwesige obwenkomeredde nti ye Masiya waffe. Kitaffe omulungi Katonda twagala okwebaza kubanga otwadde omukisa Katonda okuyiga ekigambo kyo. Abafalisaayo bangi baaliwo ne balaba ne Mukama ne basigala nga tebategedde. Mukama naffe emirundi mingi tuyinza okuyiga ne tuwulira ne tulabako kubanga Mukama okoze amagero bingi mu bulamu bwaffe. Naye emirundi egisinzika obungi Katonda tusigadde nga tugaanye okukkiriza ng'omulokozi waffe. Ne Mukama watuwadde omukisa mu wiiki eno mu kkooti eno Mukama okwongera okuyiga Yokaana ng'ayongera Mukama okutubikkulira ku Yesu yaani. Mukama nkwegayiridde nga nkusaba leka buli muddu n'omuzaana waali atulaba Mukama ayongera okumusembeza ayi Mukama okumutegeera Mukama omwoyo omutukuvu ffenna atuluŋŋamye nga tuyiga Mukama tulyoke tusembere kumpi naye ayi Katonda olw'okulongoosebwa. Mukama kwata ku balwadde nga balumizibwa. Mukama kwata ne kwabo abali eyo nga balinga balekeddwawo ng'omusajja oli yali ku kidiba. Ne Mukama esinga okubeera ekikulu ffenna tulyoke tudde mu maaso go nga tusaanidde nga tulongoose era Mukama nga tugamba nti Yesu weebale. Mukama beera munaffe byonna era otukulembere mu byonna otuyigirize kuba Yesu Kristo Mukama ffe wetusabye. Amen.